bonna basirikale kati tugenze maaso yaboluganda bannange mbalamusizza olwaleero tuli mu lunaku lwa 4 z'omwezi 18 omwezi ogwokubiri. Kitalo nnyo nti eggwanga lyaffe omusajja yalitunda dda tukuuma lubugo nga lubaale mubbe atandise okulutunda ebitundutundu. Mujjukira bulungi oluyimba lwa kano akavubuka akasajja akagira ki akayimba nti ani agula Uganda bwe tuba tugitunde ebibajjo akagundi akuba nkerabidde naye amanya gaako kayimba oluyimba ko ziddiru akagimanyi nti Uganda baatandika dda okugitunda bagimogejenga dda nga si ku lwisi eyo President waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu juzi wabadde akampeininga ng'agenda ku bizinga Kalangala baamukwata abasajja ne bamuwisikinga ne bamuteeka ku nnyonyi ne gunna mu nkanga ne bamutwala ne bamusuula ewuwe. Abaana bonna abaaliwo baayisibwanga abayeekera ne babatwala ne babasibira mu ezo ze bayita safe houses. Eventually babajjayo nga balaba enduulu eyitiridde walaalala nga kwegamba tutaddeko enduulu gwanga mujje ne babaleeta abamu ne babateeka ku poliisi e Masaka abalala ne babatwala mu barracks. Oluvannyuma lw'akaseera abamu baabata naye as we speak olwaleero we twogerera be baasigaza mulimu Edi Mutwe mulimu Nubian Lee abalabikanga be baali ab'amaanyi baali basinga okumanya be baali basinga okulowooza nti be batambulira ku lusegere lwa President waffe omulonde. Kyewuunyisa nnyo okuba nti okutta omuntu wa bulijjo okumutwala omuwozeseze mu kkooti y'amagye aziza musango ki ku lwabwe bano abaamukwata Museveni yalaba nti alina kubagulako gwa prison. Lwaki? Nti eggwanga yalitunda dda. Singa bano yabakkiriza okutuukayo kwolwo twali tumanyirawo nti ebizinga by'essese yabiguza dda omusajja wa North Korea. Ekyo ekivubuka ekito ekivubuka ekikola ebyokulwanyisa byewandiise weapons of mass destruction. Era gundi project yali yatandika dda nga bagizimba underground mu mazzi wansi. Ebyennyanja bye mwalaba ebiseera ebyo byafa lwa gundi lwa missiles ze baateekayo oba weapons ze baateekayo eziri mu chemicals ez'obutwa ze zatta ebyennyanja ebyo. Awo ne twali situnnamanya mazima olwaleero amazima gavuddeyo vidiyo twazifunye era abana abasobola mujja kuzeerabirako. Naye abantu abamu bayinza okubanga kwegamba naddala e Uganda nga tebalina data anaasobola kugira ki ku downloadinga vidiyo zino ezimu mpanvuko. Naye olwaleero amazima gavuddeyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Allah kuwe akuwa obulamu obulungi kubanga ebbanga lyonna lye tumaze okuva omuwumba tuutu ono omwana haramu ono okuva lwe yajja mu gavumenti mu 1986 okutuuka olwaleero akosezza bannayuganda akagiri abalala nga bajja nga bapoozinga nti nabo bali ku opposition. Tiwali yali afunye humiliation kwekana Robert Kyagulanyi. Lwaki Robert Kyagulanyi? Eyo nasagala kutwalayo. Bottom line eri nti Kalangala tikikyali kitundu kya Uganda. As we speak right now, kakati bwe tutajjayo maanyi ga mu buto, bwe tutajjayo na ga mu buto, bwe babanga basookera Kalangala oyinza okwesanga n'ebirala baabitunda dda nga situnnafuna bufunyi gundi kwegamba nga situnnafuna bufunyi evidence naye nga Uganda yonna bagimogejenga dda. So abaana ba Uganda battiddwa bangi nnyo, abali mu makomera abali incarcerated bangi nnyo, ge tumanyi ne ge tutamanyi. Kakati we tuyimiridde olwaleero tulinze
ono omusajja gundi Alfonsi Winnie Doro. Kakati bannayuganda bannange abalaba video yange eno n'abagenda okugiraba tuli bantu bangi nnyo tunoonyereza amawulire wano bantu bavaayo bakugamba eggaba buli kintu kyonna kyonna ekyetoolodde ennyanja Nalubaale kyonna kyonna tewakyali hope waliwo abantu abasima omusenyu mu ndoomo nawulirako nti baali bagusindika ettake bakole tiles kati bagutwala wa Salimu Sale ekapeeka gye bakolera tiles Kalangala bakugambye nti tosobola kuzimba nyumba nga ya broka bakugambye wano nti Museveni akola n'aba LC bw'ogendayo ng'olina ssente Kalangala eyo mu bizinga by'Essese baasooka ku introducinga yo kulima binazi bw'olima ebinazi ettaka oba olisse kakati bwe tuzze tugattagatta ne vidiyo eyo gye batugambye kakati nze sina justifying nti emmeeri ya gundi era bannayuganda temudda wano ne mudda mu kwesunga nti emmeeri za America no tugattagatta ebigambo ne tugamba nti ABCD tufunako ki ABCD tufunamu ki okitegeera so nabadde mpita ayita nempulira bu video bw'abantu bano kakati nammwe njagala bannange ba followers bange mubuwulire ddala ebintu bino bye boogera kubanga Kalangala nabagamba nti omusajja oyo wa Korea North Korea bakolerayo weapons of mass destruction ate njagala bakakasa when it comes to superpowers America Bungereza Russia zezo zi Germany ezo zaani mwe mwagala okulaba EU nebeeraawo kwegamba EU neekuba enduulu nebagamba situjja kukola kino situjja kukola there is something going on kubanga njagala bagamba bakeera ku macha ne batugamba nti waliwo kye bayita America naawulira nti waliwo kye bayita uranium oyo yakubyanga aba Irani uranium oyo gwe mu manufacturing leyo gundi video mwazirabye zonna kati katuulire ka video kana akalala tulina getongero kubanga tufuna okuva munda mu ggwanga erya Kenya naddala wali ku mwalo ogw'Omumbasa abasajja batutegeezezza nti enteekateeka zaabwe zonna ziwedde mission eyaleese emmeeri eno okuli ennyonyi ennwanyi bamaze okukola enteekateeka balina be bakwataganye nabo akulira emmeeri eno atukakasizza buli kimu kyonna kiri set erina mission eyagireeta mission eno eteeka okutuukiribwa emmeeri eno eyongedde okusembera okumpi ne Uganda weeri kikwetaagisa kilometers 10 lwokka kilometers 10 okutuukira ddala wano e Kampala e Uganda yeetaaza ki wano mukwano ogenda kubanga obifuna muganda wange Hudo olunaku lwajjo yakuwadde wano ku mmeeri eno njagala twongere tugiyingire munda mu bisenge byayo tutegeere kiki ekiri mu mmeeri eno kiki nayi lwaki buli omu yenna agitunuulidde ezitowa ki yetikka ki kiki ekigiriko bagikola ddi lwaki etandise okuba nti ereesewo akaseera ak'akazigizigi era lwaki eze mu budde buno mu mawanga agali mu East Africa oba mu Africa lwaki esazeewo okujja mu ggwanga lya Kenya byonna ogenda kwongera okubanga obitegera gwe mulungi ampuliriza zicopa kugwako mmeka esobola okutikka abantu bameka amafuta gerina gagisobola okugiyamba paka wa mu emmeeri eno eyongera okwongeza abantu obwama amawanga ku East Africa n'amawanga ku Africa aga Africa gonna gatunuulidde emmeeri eno babuuza lwaki etuuse mu kadde kano twongere okubanga tuyingira wano muganda wange Hudo olunaku lwajjo yeyongedde okuba nti akuwaako ebimu ku ebyo ebitendo ebiri ku mmeeri eno eri mu ggwanga lya Kenya ku mwalo ogw'Emumbasa abamu ku abo bakomanda abali ku nnyonyi abali ku lyato lino simanyi lwaki njagala nnyo ennyonyi oba olw'okuba nti njirengera wano mu maaso gange komanda ayongedde okukulira mu amagye ag'oku mazzi ebiseera bibeera bingi tukutegeeza
nti amawanga ag'enjawulo gateekateeka abaana bapiiganaje wabeerawo amagye ag'oku ttaka ago nti singa omulebe